Bannaddiini abamu baagala ensi yaabwe era bannaddiini abamu baasalawo okubeera nga baweereza omuntu wa wansi n'okubeera nga mukwano gwange ebinyiga abantu nabo bibanyiga. Sooka owulira akatambi kano tutandike. Naye nsaba neegayirira buli omu yenna eyeeyita NRM ddayo eka olowooze nga bannayuganda. Ebigambo ebyo si byange era si bya kitange oba muganda wange oba munnabyabufuzi yenna, wawula ebigambo ebyo bya munnaddiini yennyini ayagala ensi ye. Kati wulira, bapasitaazi bangi ampuliriza nga bano basasulwa NRM okubeera nga bazza wansi enkyukakyuka. Kati ku luno Bujingo ampuliriza akatambi kakuleetedde nga bamutwala ku luno bw'anaaba tayize nga tumanya oyo taliyiga era talimanya kiki kigenda mu maaso, alibeera muzibe paka lasiti. Ku luno bw'aba tazibuse maaso ge nakubeera ng'akozesa obwongo bwe n'ategeera oyo nga talitegeera. Ampuliriza, oli ku EKTV nange Eke Master, mukutu gwa muntu wa wansi. Nkugambye nti kankusabe n'obwombe fiire eno sooka ogimpeera ekigalo mukwano gwange. Ampuliriza, buli munnayuganda agifuneko kopi we kasita ogikwanako ekigalo bwe pa oba omaze okugisindikira buli munnayuganda yenna abagenda kubeera ng'afuna obubaka buno. Kakati ate omupya kankusabe naawe osubscribinge ku mukutu gwaffe guno tutambule ffenna mukwano gwange. Ampuliriza, kubanga waakawa wano wa muntu wa wansi oyo ow'enkyukakyuka nga tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tubanja abantu baffe abo abaabuzibwawo. Ampuliriza, wulira, abo abaabuzibwawo. Kaakati no mukwano gwange ampuliriza, ebigambo gye bukedde olunaku olwaleero oba gye buwungeredde ng'ebimu bitandise okubeera nga bisalwa nga si birungi, nga bino biraga nti mukwano gwange ampuliriza, abasajja bano n'abakazi mu paaliyamenti bano bamaze dda okubeera nga mbu bafuna akasente okuva ku mulamwa ogw'okubeera nga babanja bannayuganda. Kakati no nga sinaba kubeera nga nkutwala mu katambi kano Bujingo nga bamutwala. Ampuliriza, ngenda kusooka nkuwa akatambi akasookera ddala kubanga nyina obutambi buli busatu, wabula akatambi akasookera ddala nga bw'omanyi enkola yaffe ku EKTV kabeera kaffe kankyukakyuka kubanga twagala ensi yaffe. Okuggyako yatayagala nsi ye yayagala okudaashinga okugenda okulaba ebirala ebitayamba nnyo oba oliawo ebitazimba nsi ye. Kansooke kutwale mu katambi kano katono nnyo ak'omusumba ono. Ebigambo bino bikulu nnyo, tubyetaaga abasajja nga bano abaagala ensi yaabwe. Mukama abalamuze kisa. People power kiyinza okubanyiiza. Ekitabo kino kyandibadde kyafuluma dda naye emyezi ebiri gye mbaze mu ddwaliro nekigenda wala. Naye bakadde bange nzidogera era mpandiika nga munnayuganda ayise mu nsi eno, emyaka ndi mu 84. Naye nsaba neegayirira buli omu yenna eyeeyita NRM ddayo eka olowooze nga bannayuganda. Embeera gye mutuusizaamu eggwanga mumanye egenda kubeesasulira mwekka. French Revolution tiyakeera nkya kugamba nti tebeera, naye bwe mututadde baganda bange mulyenga mumanyi timugenda kumalako. N'olwekyo neegayirira buli omu eyeeyita NRM, komawo obe munnayuganda tuzimbe eggwanga lyaffe. Okwawukana mu birowoozo tikituggyako kuba baggwanga limu. Oyo y'omu ku bannaddiini ampuliriza abaali batalira ntama era ng'ono avaayo nayogera ekigambo kye nga bwe kimuli ku mutima n'akikuba mu ddiiro. Era ng'ebigambo ebisinga abasajja nga bano tubaagala nnyo era Mukama Katonda simanyi kyayinza kusasula bantu nga bano. Be basajja abamanyi ennaku ey'omuntu wa wansi ne bafaayo ne boogera kuwadde nga bangi bazze batufaako aboogera ebigambo ng'ebyo ebiyamba ensi yaffe. Abo balaba ebikyamu ne babyogerako. Tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa gw'alina ekizibu wenna mukwano gwange nga kyetaaga okusomera edduwa koona ku Haji Miti. Ennamba ye nesembeyo 15 wansi wano. Temukoona ku yange eri eya waggulu ya EKTV ayagala okulanga bizinensi eno eya wansi eya Haji Miti. Kakati no mukwano gwange ampuliriza, njagala nnyo okimanyi nti bannayuganda bangi
abafiiriddwa obulamu bwabwe, abafiiriddwa ebintu byabwe, abalemadde oba oliawo nga baagala okukyusa eggwanga lyabwe naye nga bano tebakutte emmundu era ng'obuvune n'abo abafa bubatuusibwako ate basirikale ababakuuma ate omuntu wa wansi. Kakati no mu mbeera eno nga tunaba kubeera nga tutambula tugende mu katambi ka Pastor ono Bujingo akamuleetedde okubeera ng'ayaayaana n'okubeera nga mukwano gwange atunula biruliro ng'embuzi ng'embwa ng'enkoko emaamirira ewali embwa. Kakati kansooke nkulaga akatambi kano aka Comrade munnaffe eyafa mu ntiisa ey'ekitalo. Wuliriza, eyatuvaako ku maaso mu ntiisa y'ekitalo bangi muwulya buulizi nti gundi yafa, gundi yafa, gundi baamutta, gundi baamutomera, naye ekyamazima nga temubamanyi era temanyi bigambo ki bye baayogeranga nga tebanaba kubeera nga bafa oba nga bava mu bulamu bw'ensi eno. Kakati nno nsazeewo nsooke nkuwe akatambi kano akamukwano gwaffe tetugenda kubeera nga tumwerabira amanyiddwa nga Riita. Riita ono yatomerwa emmotoka ya poliisi wali ku Jinja Road e Nakawa era ono n'atwalibwa n'aziikibwa Ekiboga mu disitulikiti ey'Ekiboga. Wabula ebigambo bingi bye yayogera nga tannafa, ebimu ku byo bambi bye bino. Tumujjukire nnyo saga tumwerabire. Okolaki? Wesimbawo. So nkubiriza mwenna abakyala bambi temutya mujje muswage eno tinagenda kutisa tisa munagenda kutta banatta bameka olowooza. Kulabye obeerawo at first bangalo nakulabye gawoli. Nze nasalawo okitegeera kubanga ne banazita tebagenda kukyusa ndowooza y'abana Uganda basigaddeyo okitegeera ne banakutta ne batoono omulala agenda kujja ate ayogere ku nsonga emu ng'agiyimiriddeko. So tulina okulemera ku mazima nga tugayimiriddeko ate nze nnyongera okukunga abakyala mwenna gye muli mu ggwanga lyonna bananga abakyala muveeyo. Abakyala singa ffenna tukuŋŋaana awamu tusobola okutwala Bosco. Wadde okimanyi ekyo? Bwe tukuŋŋaana abakyala tusobola okutwala Bosco. Yakyogerako dda nga twakuŋŋaanye. Tumutwala talinnya. So abakyala bannange mwenna mbayita nze sitya olukulembeddwa omukyala tutayo dduwangula era nga abakyala tulina okwambala engule naawe. Ampuliriza, oyo ye mukyala eyamanyiddwa nga Riita. Riita eyatomerwa emmotoka ya poliisi ku Jinja Road e Nakawa, oyo n'aziikibwa mu disitulikiti ey'Ekiboga. Omwoyo gwo Mukama agummoze emirembe. Tulina okubeera nga tujjukira abantu baffe bano bakimanye nabo nti tutambula nabo. Abaana ba Riita bwe batyo National Unity Platform bambi yebayambako okubeera nga ebaweerera era bwe baba bawummudde bangi bagenda wa Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Magere ne bawummulira eyo era ne babeera nga bazannya n'abaana bawaka ne basobola okubeera nga bambi babuzaabuza kiri n'embeera okubeera nga bambi tetubasuulirira. Mbeebaza nnyo mwenna abayamba bamulekwa bannamwandu kwessa n'abo abantu ababuzibwako abantu baabwe. Kakati nno mu mbeera eno njagala nkutwale mu katambi ak'omusajja ono amanyiddwa nga Pastor Bujingo. Ampuliriza ng'amaze okubeera ng'atunula ebiririro ng'abasajja bamutwala. Ono bukya yeepanka olwaliro yagudde kagumba weegoge. Wabula nga sinaba kubeera nga nkwingiza ddala mu katambi kano kansoke nkujje wa Hajimiti owulire ebigambo. Nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gabakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompeereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752881515. Nkugambye nti omusajja ono Bujingo y'omu ku basajja abasingira ddala okusiiga ettoomi struggle n'okubeera ng'omusajja ono nze neewunya n'abantu abamugoberera abagenda wali eri mwewuwe ne babeera nga beesiiga ebisooto ne beevuluga ng'abantu abatategeera mbu bagenze kusaba. Neewuunya nnyo. Ampuliriza abantu bano ne basonda ssente enkya n'eggulombo bazimba kyaki naye ng'ekikwewunyisa bali mu biveera, bali mu bisaawe, bali mu gasooto, bali mu kyangaala. Kakati nno bano be bantu abali wano abatamanyi kigenda mu maaso, abatamanyi nti n'ensi yaabwe oba oliawo erina okubeera nga ekyusibwa efaanaganeko ng'amawanga amalala. Kankutwale mu katambi ng'omusajja ono bamutwala naawe okerabireko. Tetulina bwetaavu bwa ffaaza
bapasita ng'ono omuyaye Bujingo tetulina bwetaavu. Oyo Bujingo enaasiba njovu ku gaali kano kamanyiira amanyi tesobola sirika ng'oyo omuyaye amanyiira Allah amalira Nabbi Muhammad alina ebizibu ebimumala. Oyo Bujingo alina ebizibu ebimumala. Bujingo ebizibu ebikumala bingi. Soroza kuŋŋaanya ssente mu bantu b'okuŋŋaanya omusimbi n'ozimba kalina egindi muli mu ttenti. Ebizibu bikumala. Obusiraamu hands off ojja kufuna ebizibu Budingo. Ebizibu akakamanyiro k'ogenda oleeta buno obusiraamu si people power. Buno obusiraamu si people power. Ffe tuli tayali okuluzinga obulamu bwaffe ne Allah aleme kumanyirwa. Tuli tayali. Nyini nsi eno si people power Bujingo gy'omanyira okubeera nga buli kaseera ovuma. Toddamu okuyasamya akamwa ku Katonda eyakutondera okuba kino gwe tomumanyi. Beera mu bizibu bye. Amaka gakulemye. Ye pasita yo kya Bayibuli ate nkya n'akootinga mu Bayibuli. Amaka ago gakulemye. Simanya mbu akaleege obukadde bubiri n'otunuulira oba bannaye era bannaye Allah jalla jo bannaye gwe yammye obulungamu Allah bukadde bubiri at his age. Ebintu by'obusiraamu tebikwatako. Si kalube byakibuli kabe supreme council. Toyina buyinza kwogera ku mufti. Toyina buyinza kwogera ku mulangira na kibinge. Toyina buyinza kwogera ku amiru yenna. Toyina buyinza kwogera ku musiraamu wadde muli w'amayirungi. Beera ku bizibu Bujingo. Eno tosiba nti wabula eno njovu. Ffe tuli bazibu. Tuli bazibu. Okuluzinga obulamu nga tugenda mu jjana basaabula ababuleka. Manya bizibu byo Budingo. Manya bizibu byo. Oddemu gwe yasamya akamwa. Bino bireke tebikwatako oba ndira ngo yalizayininze ebyo tebikwatako abo no balina nsonga zaabwe. Ffe tuzimanyi tebikwatako so si kuvaayo okukutandika nno kumanyiira abantu b'omanyidde okumanyiira. Ffe tuli bazibu. Ffe ku ddiini tuli bakaafu. Tetulina kintu kyonna kyonna kitulabawo abada. Ffe tusobola okwemalira ensonga zaffe Budingo. Neeyogere ku busiraamu Budingo. Olaba jjajja naye tetusobola kumukkiriza kuzoogerako. Jjajja kennyini tetusobola kumukkiriza kutwogerako. Eno nzikiriza nyini nsi eno kumwawula na nabbi we mu Kabuli kyekigenda okututaasa kyekitaasa ensi yonna kweyimiridde. Ng'oddawo otandika okwasamya akamwa. Fa ku bibyo bandigazo. Beera mu bibyo. Beera simanya n'ono simanya ono Teddy simanya beera mu kikulukuto byo. Simanya beera n'oyo omukozi wo. Beera mu bizibu byo. Allah jalla jalaaluhu atusaasire nammwe abasaasire. Pasita ono Bujingo bwe watadde ku social media nga ovumirira obusiraamu ng'olaga nti abasiraamu buli ake buyitirivu. Yabadde akomentinga ku resigninga kwa Supreme Mufti yabaddeko Sheikh Ndirangwa n'asinzira eyo gye yabadde mukere mu teetize n'akanyugira obusiraamu n'ayogera byonna by'ayagala. Please hands off ku busiraamu Bujingo. Olina ebizibu bye bikumala. Yahaya Kalungi n'abatuuliriza ono alina ebizibu bye bimumala. Pasita Bujingo bye wakkana nisimanyi twala tugenda ali awo mu buteeki awo alina ebizibu ebimumala neetawulirangako basiraamu nga bamulumba. Please weesonyiwe eddiini busiraamu. Weesonyiwe eddiini busiraamu. Tetulina kye tukwetaaza. Tetulina kye tukwetaaza. Omukwano ogwawe agulina nani? Reserve your comments to yourself. Okay. Comments zo ku ddiini busiraamu zeesigalize. Tetukulinaako bwetaavu. Omuntu bw'aba wakwanukula Bujingo ku bintu ebyo bingi buli kanaku ajja kubeera mu kumwanukula kubanga alina ebibye. Ono ye pasita ayokya Bayibuli ate nkya n'omusanga nga akootinga mu Bayibuli. Oyo
oyo yasolooza sente mu bantu. Inna kathira min al-ahbari wal-ruhbani yakuluna amwala an-nas bil-batil. Eno abantu abatadde mu butenti eriye bwagolomolaga gorofa ne baleeta bwasabisiza abantu ne baleeta n'akazimbe gazimba agagaga amaka ne weewuunya. Ono alina ebizibu bye ebyamaka bisiiba bitulendira ku social media. Teriyo musiramu yali ayogeddeko kwani tulinaako bwetaavu, tetulinaako bwetaavu. Amaanyi galeeta supidi gyaleese okudda ku kuvuma seeka olw'okuziriza ininga kwe n'alusukka ku seeka n'awalampa busiraamu bwonna. Fe tulina abasiraamu, buli musiraamu alina ensobi ze. Ate abakulembeze bw'obusiraamu mwana gwattu ensobi zaabwe tebazikola lwa busiraamu. Oli bw'aba alina ensobi ye mu busiraamu nga mukulembeze wa busiraamu, ensobi ye tagikola lwa busiraamu. Omuntu tokkirizibwa kusinziira ku nsobi yange Umar n'ozikulwalampa n'ovuma obusiraamu n'okkakkanya obusiraamu. You have no right. Gwengani owera ki ku busiraamu? Tuteeka obusiraamu eno ku minzaani tuleete ne Bujingo ku kibatu kya minzaani ekyokubiri. So please atwesonyiweko, tetumwinaako bwetaavu, weesonyiwe obusiraamu. Bw'oba yagala kuvuma Umaru nga Umaru, vuma Umaru nga Umaru, naye don't include the word Islam mu bigambo byo. Bijje mu kamwako. Obusiraamu tebuli worth your mouth. Abasajja abasiraamu tebasaaga era tebawena. Kabere mwami Museveni ensonga z'abasiraamu oba ez'obuyisiraamu taziyingirangamu, yazitunulira butunulizi n'azirekawo. Wabula kati ono Pastor Budingo Ibini Bujingo y'omu ku beefudde abawabuzi nga naye kennyini okusinziira ku basseeka bano ayina ebizibu bye, ayina ebizibu ebimumala, naye kikwewunyisa omuntu okubeera nga anonooza. Kakati nno njagala okimanye nti abasajja abalaalo bakutte wansi ne waggulu. Ampuliriza bano bagenda kubeera nga bayiibwa mu Buganda, era munnange mwabali mu Buganda mwekaabire obulabe bwa zedda. Kigambibwa nti abasajja bano pasipoti zaabwe z'e Rwanda si bannayuganda, mbu babajja Tanzania ne babaleeta mu Uganda. Kakati nno ne batandika okubeera nga baba mansa babamansizeeyo mwakyoli engulu eyo. Kakati abasajja b'engulu ne beecwacwana ne bakomba kwebaza eriibwa. Kati abalala bano okusinziira ku mawulire galaga nti mwami Museveni agenda kubayoola bonna bannange abaleete mu Buganda basobole okubeera nga beegazaanya, okwegabanya n'okutwala ettaka lya Buganda. Akatambi kaakano kankusabiri ujimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliza tutambule ffenna mu waka waffe ataggwa malojja. Kakati bassebo ne bannyabo njagala mbategeeza amannya nze Joseph Kiza Kabuleeta nzaalibwa Bunyoro mu site y'e Hoima. Naye njagala mbategeeza bassebo ne bannyabo nti tuli wano twogera ku nkyukakyuka, naye njagala mumanye nti olutalo lw'enkyukakyuka lutalo lwa byanfuna. Number one, lutalo lwaki lwa byanfuna, because mu politics bagamba defining politics. Politics is the struggle for the equitable distribution of resources. Byenfuna amakulu gaakyo bw'otunulira abantu abatufuze gino emyaka gyonna abatukalakase gino emyaka gye tugezaako okukyusa abantu ffe tuli wano tuli ku bya buyinza y'oli alowooza byanfuna, kubanga amanyi nti omuntu alina ebyenfuna asobola okufuga okuba n'emyaka n'ebisiigo newankubadde nga yakitandika yafa. Kakuwa ekyokulabirako bw'otunulira eggwanga erya Kenya, Kenyatta yategeera nti bw'afuna ssente n'afuna ssente ng'akozesa political power obuyinza okufuna ssente, abamuddako bajja kukozesa ssente okufuna ebyaki obuyinza. Kati ye n'akwata ssente, kati mutuuka generation eddako nga bajja kuwa Uhuru Kenyatta kwayo alina ssente. Otegeera kakati ono kyakola bino bannaffe bano abava enguudo kye bagezaako okulwanyisa olw'okuba nti buli awali ebyenfuna wasooka kubeerawo bannaffe abalaalo ne bajja basooka waffe Bunyoro. Temulooza nti batandikidde eri, basooka waffe Bunyoro. Kati kakubuli awali amafuta tewali yadde Bunyoro yadde n'omu alina square inch y'ettaka yadde taliyo, n'obukama nawo tebuyina yadde square inch y'ettaka awali amafuta. Kakati
bonna bagenze ne bagenda epakwaki ne bagenda mu West Nile nalaba muganda waffe Honorable Fungaro ng'akyogerako ye muntu yeka bwe n'akasooka okulaba ng'akyogerako nga wekirina okwogerebwa nti bano abantu bava gye bavudde ente zaabwe zinywa amafuta zirya goldi kuba buli awali amafuta ojja kusanga obwalala buli awali goldi kati kamufaako ekyokulabirako banafe abali emu apa waliwo ekifo kye bayita apa kiri wakati wa kiri mu ggulu mu Acholi naye kirinanye ne West Nile awo batandise n'okuyingira endagaano kubanga bannaffe aba South Sudan bategedde nti amafuta gaabwe gonna kati gayindigita gaddaawo gakuŋŋaanira apa kaakati awo waliwo ssente empitivu era n'osangawo abalala kuba kati olutalo oluliwo lwa byanfuna kati njagala mbategeeza kati olaba Acholi enjolaba singa mbabuulira ebyobugagga ebiri munda mu ttaka omwo ojja kutegeera lwaki olutalo luyinda ku nsonga y'okugjawo abantu wano oba displacement kati ate displacement eno gye twogeraku njagala mbategeeza kati omanyi nze natabala eggwanga lino lyonna mu presidential elections nali nina kyenoonya nali manyi sisobola kuwangula kalulu naye nali nina kyenoonya okutegeera naye kati ogenda noola kati ewaffe ebunyolo oyima city gyenzaalibwa otambulako kilomita 810 nga teri amanyi lunyolo bonna boogera lulimi lulala ate olulimi si lwa Uganda sigamba aboogera olukiga abakiga sibalinaako buzibu bannayuganda balina olulimi lwala boogera bogenda etoolo kati awo bove fotofoto era n'otambula era osanga abantu kati eyo nabaikati nebuga yita ebusunju gyempita nga ngendewoyo ebusunju paka ekyankwazi kakali mbabuulira eno displacement eriwo tegenda kuggwa kati okujjako nga twerwanyeko kubanga agenda akola displacement n'osanga nali njogera ne LC5 omu ewaffe eyo n'agamba abasajja bajjewe nga balina enkayana z'ettaka naye nga bonna boogera lulimi lunyarwanda ate nga si baganda banyarwanda Rwandans bamazemu nemyezi 6 naye nga bonna bakayanira square mile z'ettaka square mile ebunyolo nga tewali yadde munyolo n'omu alina yadde eka oba meka naye nga bo onagamba nti yatutte ettaka lyange eriyo likomawa square mile 6 naye nga yavudde alina gye yavudde myezi 6 alina national id gwe buzeeyo olaba obulungi funa myezi 6 nebo baziina balina gye baava naye n'osanga nga square miles ettaka eri yonna gye bagoba ba absent landlords bano abaali abaganda genda ogendeyo olabe abaliyo ate sigamba bannayuganda wali abakiga bangi sibalinaako buzibu naye kyengezaako bagamba lutalo lwa resources byanfuna kati bwe tutegeera nti ekiriwo kyonna ono kati amanyi sawa yonna katonda asobola omunnyula naye bw'aba addidde ebyenfuna byonna n'abikwasa abantu be ekiseera kijja kutuuka nga ffenna twanyigirizibwa dda ng'ojja kufuna omutunuli omuntu kati omwagala tewali mwagala naye ng'ojja muwa akalulu kubanga yalina ssente ate nga bwe bakulinyeeko they have stepped on you, they have beaten you down. Have you seen the people? Have you seen these people in northern Uganda? Let me tell you, the Luo people used to be very proud, very aggressive people. Nina tuukayo mu kalulu nga bonna babakuba omanye obwavu bukuba bannange omuntu omukubisa obwavu omuntu amukubisiza omuggo wakiriko kubanga omuggo ogenda newejjanjabisa n'owona naye omuntu wakubisa obwavu ngaoba n'abasajja ebatukubye kuba ogwamu ne self confidence ogwamu n'akeeyagala kuba n'ogwamu buli kintu kyonna amaka ne gatabuka buli kimu kyonna nga nkubisiza muggo gwa bwavu teri mulala kati ekyo ky'Omuseveni yakisoma akirinamu nga masters phd biki byonna twakuwaza abantu bamanyi gye bugenda maaso gyataabeere bw'abanga abantu bwe balina ssente ate nga abasigadde bonna baavu bakubiddwa bali ku ttaka omuntu ali ku ttaka tosaana kuvayo neweesimbawo wetunulira wenna onoonya kyaggulo kanaakukuumirawo onoonya school fees onoonya kanaateekawo system nga yo yakujja ssente mu ngalo yensonga akife mu need tugamba ssente mu nsawo
kubanga waliwo sisitimu yateekebwawo